yabo bazzeewo olw'ensonga. Ekisooka tetulina butale bumala. Kujjako gavumenti ng'ezimbye obutale. Ekyokubiri abatembeyi abo twaboogerako dda mu 2017 era tulina resolution egamba nti nga tonnaba kugoba bantu abo na kubayisa bubi dira enguudo 3 oba 4 eziri downtown. Enguudo ezo zibawe bazikolereko naye nga bakola okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 4. Ekyo kiyambeko. Nange saagala ffe ng'aba national interpreter tetwagala bantu kujja ku Bank of Uganda kutundirako byennyanja. Ekyo naffe tuyinza kikkiriza. Naye tugamba buli nti muyola bayole ne mubatwala makomera. Tugenda tutembeye n'abatembeyi mpaka lwe munaabafunira obutale we mubateeka. Era tugenda kunga bakansala abaffe okuva ku Erosifiri bameeya baffe bonna ab'amagombola aba unity platform tugenda kutembeya mu kibuga mpaka gavumenti lweneemanya nti abatembeyi bantu. Tugenda kutembeya mu kibuga abakulembeze b'ekibuga oba mwagala oba temwagala mpaka lwe tunaavayo sente ze muli mu kuwoza mbusima ya constitutional review simanya waati zonna mugenda kuziteeka kukolera abantu obutale bannayuganda nabo bantu ng'abalala. Smart city omuntu yenna ali soba akyaniriza smart city okujjako nga waliwo abatagala city eri smart naye buli ayagala city eri organized smart city aba akiwagira. Era nze bwe mpulira ekigambo smart city, what's wrong with that? The only issue yengeri abamu kuba smart city ndowooza engeri gye bali okugezaako okuteeka ettaffaali okufuula ekibuga smart. Nze ndowooza nti ezo mistakes zijja kubeera corrected. Okitegeera tulinamu abamu abagambibwa ate okuba nga ate bali kwenyigira mu by'obubbi sinabakikakasa naye bwe kyogerwa tuli kinoonyerezaako era bwe baba nga bakikola ekyo balina okistopinga. Naye ekigambo smart city kiri global, kiri mu nsi yonna, cities ezikulaakulana zonna. Beekunze bayingira kooti kubanga ebintu byabwe babibba ate ne babategeeza mbu babidizibwe nga bamaze obbigabana. Tetugenda kukkiriza ssente za muwamusolo zijaajamya mu ngeri eyo. Era abatembeyi nga bagenda mu kooti balina okuwagiribwa basobole okulaba ate bagenda vunaana abo abantu kinoomu kubanga ekibiina kyabwe tekiri negenda nesolooza omusolo balangira ku billboards tugenza okufundikira KCCA esasula billion 13 twakusasulako 7. An illegal operation like this at the end of the day is going to cause this institution a lot of money for compensation. Therefore twagala okulabula buli muntu yetabye mu operation yeno illegal operation. Obviously fenga abakulembeze bonna bemulaba wano mu council yatulanga 21 twatebolinga etteeka lye bayita Trade Order Management Ordinance for the first reading. Liri intended to regulate who is a vendor, where are they operating from, because we are going to gazette some streets for vendors. Kulembeze boyogera nabo abamu boogera at the back of their minds nga bo bali kwagala kulemesa buli nkulaakulana ejja bo baagala kulemesa. Tayogera mu bulungi nti oba ayagala kuzimba, ayogera kuteekawo mbeera mulisa anoonya kalulu, yalowooza buli mwaka gwa kunoonya kalulu. Naye kati tuli ku stage ey'okukolerera abantu gw'ate okyali mu story ey'okunoonya akalulu. Omukulembeze oyo bw'oba oyogera naye omwegendereza. Naye Usafi market ku stalls 100% 70% ziri covered, 30% ziri empty. Era ba street vendors ne ba hawkers abamu gye twagala bagende. Era abamu batandise dda okwewandiisa. Abo abali soba
abatagenda ku circus oba ab'ebyobufuzi abenoonyeza ebyabwe. Owino market tulina eryokuwuliribwa ensonga zaabwe n'ebiruubirirwa byabwe. So ngenda kusaba benneweeta kulembera smart city oba yaani nti nga tonnaba kuteeka byoyagala mu nkola tuuza abantu bano oba nnyonnyole ekigendererwa kya smart city kyeki ogenda bateekawa obutale 17 bagambye balina around Kampala ogenda bwesanga nga ebintu amazzi bagesasulira naye nga batugamba Kcca gasasula amasanyalaze babasolooza naye nga Kcca egamba ebisasula. So tujjaniriza smart city okujjako nga waliwo abatagala city eri smart naye buli ayagala city eri organized smart city aba akiwagira. Era nze bwe mpulira ekigambo smart city, what's wrong with that? The only issue yengeri abamu kuba smart city ndowooza engeri gye bali okugezaako okuteeka ettaffaali okufuula ekibuga smart. And nze ndowooza nti ezo mistakes zijja kubeera corrected. Okitegeera tulinamu abamu abagambibwa ate okuba nga ate bali kwenyigira mu byobubbi sinaba kikakasa naye bwe kyogerwa tuli kinoonyerezaako era bwe baba nga bakikola ekyo balina okistopinga. Naye ekigambo smart city kiri global, kiri mu nsi yonna. Cities ezikulaakulana zonna zikikozesa smart city. Kati nga lwaki nze nvumirira ekigambo smart city? Koze abakirimu nga beekwese ku kigambo ekyo ate okukoleramu ebibi aho tujja banoonyerezaako. Naye nga bwe baba nga balina ettaffaali lye baagala okuteeka ku kuyonja ekibuga oba kukikulaakulanya n'okukyorganizinga. ED Never directors bonna aba directorates, they are appointed by the president. Mukyebuuza ani agoba abantu Kungudo. Automatically, it is an operation by President Museveni, not us, the leader at Kcca. 2. Ensonga eno temugitwala nga mugisaako maaso. There is an intention, there is a motive. Abakulembeze bananyini bizimbe byonna ebiri mu Kampala bebo. Bamaze okukiraba nti abatembeyi abasuubuzi badduse mu bizimbe olw'omusolo omungi olwa renti omungi gwe basaba mu dollars tebakyasobola kusasula rent. Ekizimbe ekimu ekisembayo kusasula sente entono kya $3.5 edduuka $5 million ate mu dola. Kakati abasuubuzi kye bakoze eyajja ne $3 bw'aba wakusasula myezi 3 abasasudde bukadde 15 abatakyalina capital. Ekizeeko ki oli agamba millions zange 3 kanzikwate nyingire street. That is the motive. Kakati bajja kusenda bana abasuubuzi abadda ku street babazze mu maduuka ku mpaka. That is the eyo kyekigendererwa. Si batembeyi nga mu birowooza basuubuzi ne banyigiriziddwa ekisusse ne badduka mu maduuka tebasasobola. Bwegenda mu bizimbe ojja kulabako space for rent tebakyasobola kubeerayo bazze ku street. Kakati bananyini bizimbe abali mu government basazeewo kubazzaayo ku mpaka. Njagala kumaliriza nga mbagamba nga mbane scenarios 3 ezaali zituuse ku Kcca. An illegal operation like that, at the end of the day, it's going to cost Kcca to compensate for those people abajja okugenda mu kooti okuwaaba. Twakirabako mugende mu Ndeeba ba market vendors enforcement bagikozesa ya Kcca nejjawo abatembeyi abakatale mu Ndeeba ku Butaala badduka mu kooti Kcca bagibanja bilioni 2 kati zijja kubeera corrected. Okitegeera tulinamu abamu abagambibwa ate okuba nga ate bali kwenyigira mu byobubbi sinaba kikakasa naye bwe kyogerwa tuli kinoonyerezaako era bwe baba nga bakikola ekyo balina okistopinga.
naye ekigambo smart city kiri global, kiri mu nsi yonna. Cities ezikulaakulana zonna mukulembere abantu, mukulembere ekibuga. Ffe nze nkiikira president w'eggwanga. President alondebwa bantu. Era nkola eby'abantu, sikola byenkola bino nze saazaalibwa mu Kampala. Olidde byenkola nkola kulaba nti birongoosa embeera y'abantu, birongoosa ekibuga, sikola byange. You get what I mean? So no baffe mu bya P1 abamu ku bakulembeze baffe batusonyiwe, abo abali serious tugenda kukola, ate tulikola bangi tulikola. Ne mulimu bano abalinamu nonsense nyingi. Amwelida Tembeyi n'aba boda be bantu abasinga okuwagira enkyukakyuka, because abantu abavuga boda bali mu myaka gyennyini egiri active 15 ku myaka 35. Kizibu nnyo okusanga omuntu avuga boda nga mu myaka na batono nnyo, gye bali naye batono. Kakati abantu abo bo balina kye balabye era be bakulembedde revolution. Kakati President Museveni engeri yokka ey'okubatangiramu okugenda mu maaso kyasobola okukola kwe kuteeka okugezaako okubalwanyisa bajja mu mulimu ogwo. Kubanga owa paaka teyeetaaga kusaba ssente kuzisaba gundi amuwe. Ye bw'amala okukolayo emitwalo gy'ebiri yeetaagako 15,000 kuziteekamu amafuta agoberere Kyagulanyi. Kakati omuntu atasaba facilitation n'agenda mu struggle, Kyagulanyi asimbula ewaka ng'ayina motoka ye oba motoka 2, agenda okutuuka ku mbuzi ng'ayina boda 100. Ekyo kye kitiisa President Museveni. Tasobola kukkiriza abantu abo kugenda mu maaso. Omutembeyi asimbula Namuŋŋoona agenda okutuuka mu Ndeeba nga meetings abantu nga 30 bonna agenda abagamba kyekimu. Abatembeyi abamu nga Chutex buli mukyala gwasala n'emboozi ng'egenda mu maaso tebasobola kubaagala kubeera mu kibuga. Abantu abo beba agents of the change. Era babateekako akazito konna lwa nsonga eyo si lwa nsonga ndala. Kubanga singa babadde baagala bandize wano Kcca mu Ministry ya Transport mu engineering department ne bagamba nti bano tubakolere ki. Nitugazetinga parks stages zibalina okukoleramu. Tuli mu kukola teeka lyabwe bayita Kampala Public Transport Management Ordinance erigenda okufuga aba taxi, aba boda, aba special hires. Bandi tugambye nti twanguyirize etteeka lifulume mangu tusobole okulungamya abantu abo, tumanye balonda batya, stage tuzicreatinga tutya, distance ki eneebanga okuva ku stage emu okutuuka ku ndala. Ebintu ebyo byangu nnyo naye bw'owulira nti bikyali biwanvu, Omutembeyi atwala omuntu omu oba babiri, omugaano otya n'ogamba spreadinga COVID ng'ate owa taxi atwala 14 nga batudde mu mmotoka y'emu, omu n'akolola n'omulala n'alisiivinga ye n'omukkiriza okuoperatinga.